abakwata mu nsawo mugikwatemu kubanga emirimu gitambula era tujja kubeera nga tubategeeza ku nkyukakyuka zonna ezinaabaawo. Kale ekyo tuteeka mikono wansi, buli Muganda eyeetema kyeyeetema akyeteme, si kubyetemera ku bannamawanga abo ebbanga lyonna kati tubategedde tetuganyiddwamu. Naye Mukama Katonda abakuume mwenna, tuddemu tuwuliziganye nate ku Lwomukaaga ne Sande mu studio zaffe eza London. Mweraba.